oli wakati mu bujulizi wano ku There is Still Hope chano y'essuubi. Amanya gange nze Mukisa Beatrice mvudde Kajjansi. Nze mmaze n'omwami wange emyaka 2 naye mu myaka egyo gyonna sifunyeko ku ssanyu yadde eddembe mu maka gange okujjako essanyu nalifunye ku Good Friday paka olwaleero. Ku Good Friday Musimba Tom yasomesa ekigambo ekyali kigamba nti tulina okubonaabonera wamu ne Kristo Yesu era tufiire wamu naye tuzuukirire wamu naye. Nenesiba mu kigambo ekyo kuba mbadde ndudde ebbanga ddene ng'omwami wange simusonyiwa kusinziira ku byazankola bibadde bingi bannaye ngenda kuyita mu bufunze naye benatandika okubeera naye yanzija mu ssomero nga ndi mu siniya 2 nangwana nga nsoma baba wange era mpeera bulungi nga ntwalira mu mmotoka kati nandaga nti ate yajja n'ayingirawo omwami wange nga ndi mu siniya 2 naye kati bwe yankwana nange ate ne mmukkiriza nga ndi mu ssomero. Kati bwe namukkiriza nenfuna olubuto ngenda okuyingira siniya 4 nga ndi lubuto kola ebigezo naye kati waka ne bangoba nantwala waka nangamba oba gobe tubeere ffembi okuva ku olwo bwe natandika okuyingira okubeera naye mu nnyumba awamu naye teyaddamu kunjagala nankyayira ddala. Kati ng'ennaku ennumanya nemeseza okusoma ate ankyayi. Bwe nayingira mu nnyumba omwo nga tuli naye twali tupangisa nebaza Mukama kati yatuzimbira ennyumba sipangisa nampa amateeka gaalyana nangamba saagala mukazi azaalazaala nga kamyu nangamba saagala mukazi akola nangamba saagala mukazi atambula kuva waka era saagala mukazi akola nviiri yadde okuzisiba. Nembeera mu eyo embeera ey'ekkomera emyaka 7 nga sinaba kulokoka nga nalinga nsabira mu Katuliki naye nga Katonda Abakatuliki bana etakola nga ngenda nensaba nekoma akawunge nga nzikiriza okusaba naye nga ye tasaba nseka kyangamba naye gye emyaka 2 sirabanko omwami wange tafukamidde n'asaba tagendako mu Bakatuliki naye nga ye yeesiganya bino ebintu by'essabo nantulugunya gyonna emyaka 7 nga sirina ssanyu sirina ddembe. Kati nempulira ng'ensi entamye ku myaka egyo 7 kati mba nkyali awo 28 Mukama nansindikira ababulizi b'enjiri abadde tudde buli omu wooli Mukama akuwa omukisa kuba singa tebaali babulizi banjiri nali ntuuse okwetta nga mpulira omusajja ndi mu kkomera taŋŋanya kuvaako mu nnyumba ayagala ntuule mu nju buli kimu akigula butta amuleeta ennyaanya azireeta tampa ku ssente taagala nkole enviiri. Kati lumu nagamba naye nga nali njagala nnyo Mukama mu mutima gwange ng'abantu bange jjukira bankya mama wange yangoba nga ndi lubuto nembeera mu kutulugunyizibwa nnyo nga sirina muyambi. Kati Mukama bwe yalabanduza nga ngenda kunzita omusajja ono Mukama nankyalira naye mba nkyali mu egyo emyaka 7 sinaakulokoka. Ababulizi b'enjiri bajja 28 bambulira enjiri nenzikiriza obulokozi nenjatula obulokozi. Kati mu egyo emyaka 7 gye sitabagambye omwami wange nga nkuba yaŋŋamba nja kukuba paka lwefuna amagezi agategeera nga sirina kibi kyenkola paka lonoddamu amagezi naye nga sirina kyemukola anzije mu ssomero nga ndi muwala muto antulugunya ansamba buli lwakomawo naye kyalenga kimutabanya lyali nga bbuba. Kati lumu neŋŋamba nkooye okubeera mu nnyumba kantambule ngende ku luguudo ku main ngendeko mu katale nange ndabeko ku street kale twabeeranga mmangako kwe Namasuba by that time nga tubeera Namasuba. Kati mba nvayo bwe nti wansi eno mu kkuba ettini ntuuka ku luguudo olunene bane nga mmulengera ku luguudo n'omukyala ng'omukyala yasiba enviiri ye nanga alabika bulungi tukanze yangamba tayagala mukyala asiba nviiri yadde zikola nenzituka nenzira ewaka tandaba tankuba nenzirayo ewaka nensirika n'akomawo ng'aleese buli kimu butto nva mmere siva waka naye nga nange kuolwo nebbayo ate ne mmulaba byakola naye munaye ne mugamba ekiro ne mugambako naye nga nakulabyeko n'omukyala nga ataasibye enviiri ate baŋŋamba nze sirina siba nviiri nagamba sirika toŋŋamba ebyo naye nga kyatayagala kwe kumusaba ku ssente ne tubeerawo kati nendakugamba nalekuka nenjagala nnyo Mukama. Kati 29 awo Pastor Tom nalangira olukuŋŋaana lw'abakyala abafumbo conference y'abakyala neŋŋamba ate omwami yaŋŋaana okutambula nga njagala kuvaako mu nju ngendeko mu bantu naye nga sirina wempita nezja mu conference y'abakyala
kati yese bagambye nti bwe nafuna jjuka yangamba tayagala mukyala azaalazaala buli lubuto lwe nafuna nga ngamba lugjeemu nze saagala abaana jjamu olubuto kati nenzaala first born wange yasooka twali tugenze nga sinamuliza twali tugenze ew'omukyala eyo mu kikajjo nga ye yamuwadde dda ssente ez'okugyamu olubuto omukyala n'azinziriza nga muwato jjamu olubuto awo omwana oyo n'asurviving era ye first born n'abeerawo owookubiri olubuto n'alunzigisaamu kati awo nendokoka 28 nenfuna olubuto lw'okubeera nga nyina Yesu nga ndi mulokole ku lubuto olwo Katonda nzite yaŋŋamba naggamba saagala mukazi azaala olwo olubuto oluggyemu balokole era kwate ekkubo ogende mu kyaki todda mu nju yange nembeeramu nga ntulugunya nannyima emmere ku lubuto nannyima engoye z'omwana nga nange nga zina nakogga nenzigwawo kati ku 28 oyo yennyini 29 pasita Temula alangirira olukuŋŋaana lw'abakyala nenzija neewaayo n'olubuto lwa myezi 7 neŋŋamba oba nkuba nzita ku luno mpulira nkooyo enju nkooyo obutavaako mu nnyumba kati nenzija ne batusomesa twamaliza 12 nenzirayo kati nga abakyala banayiba ne baŋŋamba bbaawo yakomyewo dde ovaawa kati before that muwala walaniro li yalota ekirooto ng'omwami wange ankubye nnyo nnyo neŋŋamba yadde agenda kunkuba yankuba ddala leero ŋŋenda nkooye bunju nenyambala amaanyi jjuka nali mmaze okuyingiza Yesu nenzija mu lukuŋŋaana nzirayo jjukira anywa omwenge wala jibbiya bitabika sigala buli kimu naye kati bwe nakomawo nasanga yakomyeyo emisana nga siriiwo ebiseera ebyo nyina abaana 2 kati olubuto lwennyina lwakusatu naye nga ndi mulokole kati nzirayo nga yakomyewo n'anaaza abaana n'abagulira ekikomando n'addayo n'anywa omwenge omuyitirivu kati nze ate ebiseera ebyo natambuzanga bigere okuva ennamasuba paka wano ng'ate ndi lubuto lwa myezi 7 kati ngenda okuddayo ewaka nga ndeba ngamba akomyewo naye azzeeyo neŋŋamba Mukama nkoze ntya ate nga n'ekirooto kyaliwo najja nsaba tankuba bannange yansabula ku olwo naye nga ate nali mmaze olulokoka naye yansanga mu nju nga nnyingidde bwe nti ndi ku buliri nga neŋŋamba sijja kugenda mu kiiko kunaaba ayinza okunkubira mu bantu kanyambale nayiti yange nnyingire neebike mu buliri bannange yagenda oyingira yansanga nyambala nayiti bwe nti nampujja oluyo olwasooka nanga musiru gw'ovaawa nagana ebyabalokole ebyekisiru oyinza okwenjeera biki nansamba nnyo n'olubuto lwa myezi 7 nga mbuzayo gye emyezi 2 nzayo naye nebaza Mukama nti saafa na lubuto naluzaala bulungi aye tebannongoosa kiba tya ndikiddiza Mukama nenzija egyo n'emyaka nga tugulubanga kati kwolwo lwennginiŋŋini lwe yankuba olwo Mukama lwe yansubula mukukuba emiggo kwolwo lwe emiggo bwe gyakoma kati ne tutandika ne bayita gwali mwezi gwa 9 by that time kati mu mwezi ogw'ekkumi landlady wange n'alota ekirooto naŋŋamba naloose muganda wo ng'akuba bbaawe emiggo nga mbuza lwaki okubanga omukazi nga bba wange mbu ng'akaaba nnyo amazziga mangi mu kirooto kati wayitawo kwogwo omwezi gw'ekkumi yali ava ekiro mu kunywa mu mwenge gwe musaawa ezo 6 nga namugamba lwaki otambula ekiro singa omwenge okunyina nga tampuliriza kati n'akomawo mba ndi omwo nkyalina obulumi buli yankuba olubuto luna lunnuma siina maanyi naatera okuzaala kati ngamba ntudde nga mpulira bagamba situla ngamba basitula eki ngamba taba omusajja ono nno nga bamutomedde nempulira taba omusajja nga bamutomedde Mukama ate yakankuba ate era nze ngenda omubeerako Mukama nempulira munya obulumi mu mutima nali naakalokoka naye bannaye mba ndi awo ntudde ku buliri bwe nti nga bamuleese nga bupiki emukubi okugulu ne kumenyeka kyokka sinnazaala jjukira abadde akola nga tampa ssente mbuzaayo kumpi kati olwo omwezi gumu nzaale kyokka ate ye amenyesa omugulu nkyalina ekiwundu yankuba nyina omujjanjaba nyina okumunyiga ku makya nze mmunaaza kale bana tekyambeera kyangu okusonyiwa omwami wange neŋŋuma nembeerawo aba yakamenyeka bw'ati Mukama n'ateekawo kale space nga 11 ogw'e11 olubuto ne lunnuma naye era singa yaŋŋamba toŋŋamba ebikwata ku mwana oyo nze sizaala oyo mwana wa Abalokore gwomanyi n'Abalokole bogenda mu balokole bate sirina ssente naye neŋŋuma nennyolera ku Mukama nensabanga Mukama nga sirina ssente sikola kika yangamba tayagala mukazi akola nga mbeerawo tampa nga wendi nakala nasiiwuuka naye banaye tulina Yesu alina amaanyi abooluganda omukyala yenna ng'oli eyo ng'omwami we yakukyawa teweeralikira Yesu waali
nze kati bwe nalokoka ate omwami wange yeekubisaamu okunkyawa nankyayira ddala nnyo ekikoomi ne kiyakira ddala ekyomuliro nempita mu muliro nga sirina muntu we waffe sirina gwe nsaba buyambi naye nga bwe nalokoka yesu nanneegattako natandika okunnyamba kati nali ndi awo mukama nampa omulimu nemugamba mukama njagala mpe ku mulimu kwoyo ennaku mukama nandagwa okutunda omudaala gw'ennyaanya naye nga mukama omudaala gunaavaamu sente ze nange nyirireko ngulyeko ne ku baana bange naye mukama nanywereza ku mudaala ngamba gwe kola nennemerawo nga simanyi na kapito ye namujja kapito mukama n'amumpa nembeerawo netutambula natandika okukola effujjo nga tayagala ngamba nze bwolire va mu bulokole nga nziramu kola buli kimu mu nnyumba obulungi n'alekera okutuwa buli kimu anti ntandise okukola emmere nga tatuwa nga buli kimu n'akola n'akivaako emigobe gyavaawo naggulawo ekunvuma ebivume ebibi nga ngamba bw'otaave mu bulokole gwe nja kukukola ekikyamu nennemerako nensaba nnyo nange nenjirya pasita Tom wano ne rediyo nga sigivaako nembeerawo mu kunyigirizibwa n'okutuluguza nga sirina ssanyu nenfuba okukola obulungi omwami nga ye talaba nga eva bwe nkola ekiribe njoza engoye nga engoye ze nzigubya bwe nongosa ennyumba nti enju nkyafu bwenkola nga kati nkola ekimukamu ne binsobera nange nemulaka nesigala kusaba busabe bengenda kati twatuka mu 2013 kati bane njabula jabula nanti 2013 mukama nampa abalongo kyokka nga ate yaŋŋamba kyokka yaŋŋamba nga buli bwe namiranga yaŋŋamba olina kumira kati maama omusajja we twagala yakyuka atya kati musimbazi sempera obujulizi nze mukama yasase kukyusa kyempera obujulizi mukama kale ebiri byonna mukama bye namukyawa mukama yasase kukyusa nze kati ngenda kutuuka musumba ngumiikirizamu kati kuba njagala mmaleyo kompolampola kuba mbadde empisibwa bubi nnyo bannaaye naye bwe nazaala abalongo ate obukyayi ne bwekubisaamu neera waliyo okukola emikolo gy'abalongo ne ŋŋamba nze ku njiri gye mpulidde sigenda mu mikolo nankyayira ddala nnyo awo kati luli yali yankyawa nga ku buliri gye ndi kati bwe nazaala abalongo ne ŋŋana okukola emikolo nangoba mu kisenge naŋŋamba genda mu ddiro todde eno kubanga tetukwatagana genda mu balokole banno nange ne ŋŋumira mu ddiro ne mbeerayo paka kati nalemerayo kubanga nange yangobayo kakati kati 2013 naye maama yangu yobudde butugenseeko kati 2017 bwenalaba nga ate yeesibidde nnyo mu kisenge nensooba neŋŋendayo mu kisenge ekiro nenfuna olubuto lw'omwana omulenzi sirika kati maama tuddire mutatuwulidde kati nali njagala kakasa oba yankyayira ddala kati nensooba ekiro zaali saawa nga mwenda eyo nenzirayo ku buliri ate omukwano era yagumpa kuwa muzukusa musumba wuliriza naawe maama wange kuwa muzukusa aba wasanga yeebasewa namusanga afuluta nze ne muzukusa bwamuzukusa teyakugoba naŋŋamba ononye ki oyagala ki nze nenyingira mu bulangiti kati maama wuliriza bwayingira mu bulangiti teyagoba teyangoba musumba teyagoba nedda musumba neŋŋamba kano katangobye kanzireyo mu ddiro nsabe kati ate bwe naddeyo awo nefuna olubuto nemugamba nafunye olubuto neŋŋamba nagamba sizaala saagala baana nentoba nembeerawo nga kale ngajjukira nkola nenfisanga sente zange ng'omukyala nemusabira nga naye bwatuwaayo nga zampa nzisigayo wano mukama asobole okumukyusa nga nze nkolesa zange ez'omudaala zenkolesa neŋŋumira mu mbeera n'atampa kagoye ka mwana nene nebaza mukama mu bebi egwe nasoobera yampa bebi omulungi ng'omwana alabika bulungi
nebaza nekati bane kale biwamba awo na waliwo bintu bingi nekye nebaliza mukama nti kati awo ate tukyabagana nnyo era neerabe namala funa ne tukyabagana naye nebaza mukama nti okuyita mu njiri ya pastor Tom ene gwe nebaze nnyo bane ne radio basumba baffe bonna bane mbeebaza kuba sandisobodde kuwangula ekitabo kifo kino okyala bambi mugume ebibala musumba Tom atukamba biba naye bataba kisa kya mukama tosobola kubala bibala bane mwagala nnyo mukama abakyala nze kati mukama yansumuludde kale kyembadde mpere obujulizi ku Good Friday kamba weeyo kano mukawulire kati moyo wiiki eyo eddira before Easter mukama kane tusibaziddwa Easter twezasoka mu end of Feb nenzisiiba mukama nga mpulira nkoyo ate okujugizibwa nga kuyite obubi buyitiridde nnyo ate nga yeyongeredde nnyo okunkyawa ng'ate mpulira kinnuma ne ngambako omukwano gwange bwiribba nti mpulira njagala funa ate ku musajja omulala omusajja ono tampa mukwano tanjagala mu nju nkola bulungi ate yayongera kunkyawa kati nga mpulira ate nzitobereddwa banaye mukama atwagala nali ndi awo mu dry nga tuzivuddemu za end of Feb mukama nankyalira mu kirooto naye te ekirooto nga ngenze ku kisaawe okulonda ba presidents kati bwe nali ku kisaawe kuliko abantu bangi nnyo naye nga bonna tebaagala president Museveni nga nze nzeka mu kisaawe nze mwagala kati bwe namala okutiikinga bwe nti president Museveni nemulonda ate nembuliwo namulonda kati bwe namala okutiikinga president bwe nti mba nnyo mukabe nti nkyuke president najja wendi kati bwe nakyuka bwe nti okutunula bwe nti nga nvaayo ŋŋende nansimayiringira bwati ng'ayambadde essaati ye ya yero n'enkofiira ye nampa simayiro bwati okuva kulo nempulira emirembe munda mu nze kati bwe yamala okumpa simayiro bwati nankwata ku mukono bwati ng'abagole ne tukumbamu ebigere nga 6 bwe tuti kati bwe twakumba ne president kati nemmala nenva mu kirooto kati awo kyenji yange bwe yatandikira okukyuka nempulira emirembe naye ate ku olwo bwe navubuka sibabulidde kano tino nenfuna n'ekirooto nga mwami wange alokose naye ng'amaze emyaka 3 wansi nga yakozimba nnyo kati okuva ku olwo mukama azaamukyusa naye bibaddeyo mu Febu ono azaamukyusa kati ennaku zino yena alinganga omulwadde tayogera yasirika naye nga mukama amukozeemu omulimu kati ze mukama nange yansumuludde kati mpulira ndi mukyala wanjawulo nnyo kati musumba Tom byasomesa mbitadde mu nkola era kati mpulira n'okumwagala kati era mwagala mukama abawo omukisa yansumulula nze